Eno essula ey'omusanvu egamba nti Nyingira mu Mirembe Primary School. Banzijulula mu mwaka wakati. Abasomesa bwe bampa eby'okukola ne balaba nga eby'ekibiina ekyokusatu sibisobola bulungi, kyebaava banziza mu kibiina ekyokubiri. Kyali kituufu okulemwa eby'ekibiina ekyokusatu bwe nze yasiibanga mu makubo ne mu miyembe nga bannange basoma ate nga n'essomero mwe nnali teryali ddungi? Eby'ekibiina ekyokusatu nandibisobodde ntya? Okulya n'okusula byali birungi nnyo mu maka ga ssenga. Twalimu abasomi 5, abalenzi 3 n'abawala 2. Omulenzi omu yali muganda wa mwami ng'ayitibwa Sserunjogi. Omulala yali mwana wa mukwano gwe, oyo yayitibwanga Nkoligo. Omuwala omu yali kizibwe wa ssenga ng'ayitibwa Lilian, kulisalako nga tumuyita Lili. Omulala yali mwana wa musanji wa bba ssenga ng'ayitibwa Edith. Nkoligo yali mu kibiina kyakubiri ate nga Sserunjogi ali mu kyakuna. Abawala nabo baali mu kyakuna nga bombi nno bawala bakulu anti nga amabeere bikonde. Mirembe lyali ssomero ddungi nnyo ng'abasomesa baagala nnyo omulimu gwabwe ate nga naffe tubaagala. Baakolagananga bulungi n'abazadde. Omwana bwe yazzanga omusango omunene ogumusaanyiza okukubibwa ng'abasomesa bamala kuteesa ne balyoka bamuwa ekibonerezo ekimusaanira. Olw'okuba n'omukulembeze omulungi, abaana abazzanga emisango eminene mu ssomero baabanga batono nnyo. Essomero lyalina erinnya ddungi nnyo. Obuzibu bwe nasanga ewa ssenga mu myaka 2 egyasooka bwali bwa kulima na kulunda mbuzi. Baatuzuukusanga ku ssaawa nga 12 ez'enkya ne tusaba, bwe twamalanga okusaba ne tugenda tulima. Twagendanga empewo etufuuwa bulala. Emmimbi zaabanga nsale, bwe lwalemanga okumalawo ng'olweggulo anaaluddako asobole okulumalawo. Embuzi twazirundanga mu mpalo nga tuvudde mu ssomero. Zonna wamu zaaweranga 20. Simanyi oba embuzi zonna bwe zityo bwe ziba, ezaffe zaalinda lubulala. Zaagalanga nnyo okulya emmere y'abantu. Zaagendanga ne zeeyawulamu ebitundu nga 3 ne zidduka nga zidda mu nsuku ne mu nnimiro z'abantu. Bwe wagobanga ezigenze mu nnimiro okuzizza ku nsiko ng'ate ezibadde ku nsiko zidda mu nnimiro. Omuddo zaaguyitangamu ne zirumba emmere mu nnimiro. Waliwo lwe zanzirukako ne zigenda mu kasooli w'omukazi Nakamya ne zeekola ekigenyi. Bwe nazigoberamu nga zibwegedde naye nagenda okutuuka eka nga Nakamya yampawaabidde dda. Ssenga yali mukazi nnalukalala era ku olwo yandirika emiggo ne njagala n'okudduka okuddayo ewaffe. Lumu zaabula kati okunsuza ku nsiko. 3 zaagenda ne zinzirukako nga sitegedde ne ziddayo eka. Ne zidda mu lusuku lw'ewaffe ne zitandika okulya ebitooke. Bwe nabala ezaali ku ttale nga ndaba 3, Keweerimidde, Kyowa Omutomi ne Nakabege teziriimu, amaaso ne gammyuka. Saara n'engobe ezaaliwo ne nzizza eka nga ntya nti sikulwa ng'enga eziriira ku ttale. Naleka ziyingira mu kisibo ne nzirayo ku nsiko okunoonya 3 ze nali ndowooza nti zibuze. Obudde bwali bwanzikiza era nga buli bwe ntunula ndabanga awali ekisolo. Ensiko nagisambanga bwe nkaaba. Ssaawa zaali ziweranga 2 ez'ekiro ne ŋŋamba nti kanzireyo oba banzite. Nagenda okutuuka eka ng'embuzi zonna zaayingidde dda mu kisibo. Ng'ezisibwa zirina ku nkondo zaazo nga ssenga ne basomi bannange baamaze okuzisiba. Omuntu bw'awona obuto aba awonye ku bizibu ebimu kubanga omuto oluusi avumirwa n'ebitaliimu. Kale nze ssenga olwandaba n'anvuma nti gwe omulenzi ajja okuba nayiga. Embuzi zikudduseeko ng'olaba wa? Ziba kulya mmere y'abandi, gwe wandigiriye? Ekiro ekyo ekyeggulo nakizira era nasula ndowooza kudda waffe. Naye ate nga mmanyi nti daddi bwe mutegeeza nti okulunda embuzi kwe kungobye ewa ssenga ayinza okunzizaayo n'ampewenyula obuggo. Kye nakola kwe kuguma ne nnyongera okulunda embuzi za ssenga nga bwe nsoma. Eky'omukisa embuzi nali naakazirundira emyaka 2 ne zigwamu obulwadde obw'amangu. 10 ku zo ne zifa. Kyokka mbu tezaafa nnagganga kubanga ekisibo twakyeranga bulungi. Olumba olwazitta ffenna tetwalumanya. Ezaawonawo ssenga yazikuba mangu ebbeeyi ng'atya nti nazo ziyinza okufa. Kyokka yali mufuta nnyo. Kale zonna yatunda ntunde ne tutalyako n'emu. Nze ne basomi bannange twagamba nti era ezo tuziwonye. Omanyi zaatulisanga eka nga
kyazisiba ku nkondo ate ne zituzzeeko amangu okuzirunda. Olusu lwazo lwatuunyangako bulijjo. Abaana ku ssomero ne batutuuma amannya nga gano: Kigungu, Kabuzi, Kalume, Kawunyira, Busabwambuzi n'amalala. Kubuulire, olumbe lwatuwonya olunabe lw'embuzi za ssenga. Essomero lyaffe lyeyagazanga abasomesa n'abasomi era n'abazadde ate n'abalabi. Mu kiseera ekyo tewaali ssomero liryenkana mu kuyisa obulungi abaana okugenda mu JSS. Ttiimu yaffe ey'omupiira n'eya netibolo tezaawunyikangamu. Bwe twayingiranga mu kisaawe nga tuli mu mijoozi gyaffe egya kitulege n'owulira bwe lwogooma ku kisaawe nti Mirembe, Mirembe, gwe wekka. Ab'ekabubbu lwe bajja okutwegezaamu omulundi ogwasooka twabakuba eggoolo 6-1. Bwe badda nga wayiseewo emyezi 4 twabakomerera eggoolo 12-0. Nze kamwa koogera nabakubayo ezange 5 ate nno nga muli mpulira nga ali ku lutalo nabo kubanga ebibi ebyankolebwa mu Kabubbu Primary School nali nkyabijjukira wabula nze bye nakolayo nali sikyabijjukira. Mu mizannyo emirala gye twazannyanga mu ssomero nali nsinga kumanya kudduka. Naddukanga yaadi 2-2. Abalabi ne basigala nga baagala. Okusuka omuguwa nakwo kwannyumiranga. Nkoligo naye yasambanga bulungi omupiira. Fembi bwe twabulanga mu ttiimu yaffe nga waliwo abajja okusamba naffe ng'empaka bajula okuzisazaamu. Twagenda okuyingira mu ttiimu y'essomero nga tuli mu kibiina ekyokutaano. Bwe twamanyanga bwe twetaagibwa ennyo mu mizannyo ne tutandika okuba n'amalala mu ssomero era n'eka. Okukwana abagezi ate nga bampisa nnungi kwongera omuntu amagezi n'empisa ennungi, naye okukwana ababi kwonoona empisa ennungi. Abagezi kye bava bagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Nze mu ssomero nakwanayo Jack Kalule ne Stefano Kayongo ne bafuuka bannange nkalya ntya. Nabo baali basambi ba mupiira era nga baddusinga nze. Abo kaakano mbeevuma anti be baayongera okunnyonoona. Twayitanga wamu era nga buli bwe tubeera twagala tube banjawulo ku basomi bannaffe. Oluusi twakkinazanga ebitogi by'essaati zaffe oba okufunya ku mpale zaffe amagemo. Twaddiranga obutambaala ne tubussa emabega w'ebitogi by'essaati zaffe bireme kuddugala. Empale zaffe tezaggwangako bukindo. Twatambulanga emikono tugivumbise mu nsawo z'empale. Twakolanga n'ebyokweraga ebirala bingi. Bannange bombi baalina abawala be baayagalanga mu ssomero. Owa Jack ayitibwanga Evelyn Namanda, owa Stefano ng'ayitibwa Robina Lunkuse. Jack bwe yafunanga ku ssente nga tayinza kwerabira Evelyn, oluusi yamuguliranga kabalagala oba ebitumbuuwa. Bwe beegattanga ne Stefano ne bawezaawo siringi nga5 ng'olwo baneeyagala bulala. Baalagaananga okusisinkana mu muyembe ogwali mu nsiko eyali erinaanye essomero. Olwo ne balyoka balya kabalagala, swiiti, sumbuusa, amandaazi n'ebirala. Mbungulwo bakoze pate. Nze nagendangayo kulya ku byabwe. Bannange baagezaako nnyo kunsendasenda nange nfuneyo omuwala gwe njagala, nze ne ŋŋaana kubanga eby'okukwana abawala nali sibyagala ate nga mbitya. Lwali lumu Stefano n'ambuuza nti, lwaki gwe tolina muwala akuwandiikira? Ko nze nti, omuwala nze simwagala era dadi ne mami tebaagala nkwane bawala. Ko ye nti, dadi obeera naye ku ssomero? Ko nze nti, nedda, naye bw'amanya ayinza okunzija mu ssomero. Awo Jack we yaddiramu nti ng'amanya atya? Omuwala oli bw'ogenda kumutwala wammwe? Ko nze nti, nze abawala mbatya n'okubatya, ye kale mmugamba ntya? Ko ye nti muwandiikire ebbaluwa ngimutwalire anti asula kumpi n'ewaffe era tuddayo naye buli lunaku. Ko nze nti ye naagiwandiika ntya? Bannange nabongera kibbo kya nseko. Bwe baamala okwesekera Jack n'aŋŋamba nti nze naakutegeezanga bwe bawandiika ebbaluwa ezisaba omukwano. Ebigambo ebigenda mu bbaluwa Jack yabimpitiramu mangu. Nange ne mbissa ku lupapula lwe nayiza mu kitabo kyange eky'okuwandiika. Eno ebbaluwa gye nasooka okuwandiikira Anne. Mirembe P6 March 3, 1945.
ya darling wange Anne gwe njagala okwagala. Sula nkulowooza era nkwagala nnyo. Njagala tube mu love nga bannange Jack ne Stefano. Nze mbadde sirina muwala wabula ggwe ate oli mulungi nnyo. Kyokka Daddy ne Mami mbatya naye ndowooza tebalimanya. Nze darling wo Jimmy. Ebbaluwa bwe namala okugiwandiika ne ngitonaatonamu obumuli okwetooloola ensonda zonna nnya. Ne ngikwasa Stefano kyokka Anne teyagiddamu. Waayitawo wiiki emu ne tugenda mu mpaka z'emizannyo gy'amasomero g'omutwale lyaffe. Empaka zaalimu ebintu bingi: omupiira, okudduka, okubuuka, netibolo, okuyimba n'okusika omuguwa. Emizannyo gyali mu mayiro nga 3 okuva ku ssomero lyaffe. Gyayingirwamu amasomero 12. Eryaffe lyakwata ekifo kya 2. Essomero eriri mu kifo emizannyo we gyali lye lyakwata ekisooka. Emizannyo gyaggwa ku ssaawa ng'emu ey'ekiro. Bwe gyaggwa, abazannyi bonna n'abasomesa ne bagabulwa ebyokulya ebya buli ngeri: emmere, sooda ne caayi. Byali bingi. Twasitula ku ssaawa 3 okudda ku ssomero lyaffe ne tutuukayo ku ssaawa nga 4 ez'ekiro. Ffe abaali basula ewala twali tetukyasobola kutuuka mu maka gaffe. Abasomesa kye bava basalawo ffe abalenzi okutusuza mu kisenge ky'essomero ekimu n'abawala mu kirala. Ku basomesa baffe tekwali n'omu yasula mu ssomero okutukuuma. Essaawa zaali ziwera nga 5 ez'ekiro. Stefano n'ampita nti jangu mperekereko ebweru. Nange saagaana. Ne bwe twatuuka ebweru, munnange yandaza mu manju wa Buyigo obukyamirwamu. Eyo gye nasanga Jack, Evelyn, Stefano, Robina ne Anne. Nagenda okuwulira nga Stefano agamba Anne nti munno wuno mukuleetedde. Nasooka nenti okumusemberera, naye bwe nalaba nga nja kuswala mu bannange nevaamu okwogera naye. Ye nno kyantwalira n'ebbanga okuguma n'okunyumya naye. Twanyumya bingi nnyo n'ambulira nti ekisomesa Kisali kyali kimuteganya mbu akyagale n'akigaana. Yaŋŋamba era nti oluusi kyamuwanga ensimbi ne keeki era akyagale. Mu bibiina mwe twasula twaddamu ku ssaawa nga 7 ez'ekiro. Okuva olwo Anne yafuukira ddala muganzi wange. Okwagala bakwogera nti kuli amagezi, ekyo nze sikiwakanya n'akatono kubanga waayitawo mwezi gumu ne ŋŋenda eka ne nsaba Daddy ensimbi ez'okugula ebitabo ku ssomero n'empale era n'essaati zonna wamu. Yampa shillings 75. Naye ku nsimbi ze yampa natoolako shillings 3 ne nziguliramu Anne obutambaala 2, obukomo 5, ebizigo n'emikebe gya pawuda 2. Essaati saagigula anti ng'ensimbi ziweddewo. Daddy namulimba nti ensimbi ezimu baazinzibirako mu ssomero. Anne namukwana ndi mu P5. Yali aweza emyaka 14 egy'obukulu. Bazadde be nali sibamanyi kyokka namanya nti kyokka namanya nga yabeeranga na nnyina yekka. Nawulira luvannyuma nti nnyina ali mukazi munaku ate nga mwavu. Kitaawe wa Anne yamuleka ajja akagere n'afa. Katonda yannyamba n'ensoma n'embuzibwa okuyingira mu junior secondary school, naye nayitira ku ndeeboleebo kubanga obwongo bwali tebukwata nnyo ate nga n'ebyokusoma sibissaako nnyo mwoyo. Nasinganga kwagala masanyu. Bambi munnange Stefano bamugoba tusigaze emyezi 2 gyokka okubuuzibwa primary leaving examination nga bamaze okukakasa nti yafunisa Robina olubuto. Evelyn yayita bulungi n'agenda mu junior secondary school mu mwaka ogwaddirira. Nategeezebwa nti nnyina ne ssengaawe Namata baamutuuza ne bamubuulirira, naye nakkiriza okuleka eby'abalenzi ng'akyasoma. Kaakano atenda nnyo amagezi ga nnyina ne ssengaawe abaamuwonya okugwa mu ddubi lyali asemberedde. Nze omuntu gwe sigenda kwerabira ye mukulu Kikomeko eyandoopa ewa Daddy ne Mami. Taba kundoopa. Primary school sandimazeeko. Kye baba balogera nti akutwala ekiro omusiima bukedde. Essuula ey'omusanvu bwetyo weegenze tusisenkane ku ssuula ey'omunaana. Yagamba nti obukaba bufiiriza